Becky okujja ewaffe wakamenye ewaka. Becky yasooka wa Joseph. Joseph oyo bali bakola ebizibu ng'alina ennyumba ebusaabala. Becky webeerayo nga Guy Joseph ava wa mukazi we ng'atandika obeera ne Becky. Becky ng'ayagala musajja w'abantu. Omukyala n'ajja n'abasanga. Agenda olaba baleeta akawala nga sikategeera bulungi. Mbu manager n'omuyimbi balina connecting. Manager n'omuyimbi balina kutuula buli balina kubeera like webatinga they're connected so much. Ate nga ngamba like tokwata ku like toyogeranga ku Becky. Kati Becky yakozesa advantage ng'ayagala nze abaavaawo kwange kamenyo yangu banako n'akasikira byange wabwe nga navumye Becky basooka connectingiranga wange munaye ne mumiikiriza ne nkuma obuntu bulamu. It is the final channels and alongside SPV Graphics and of course Afcloud app ya feyo jengamba nti jiteke ku simu obengo sobola ofuna update season ez'enjawulo. Kano kendeese Emboozi gyendese nzibu nnyo ejja kwetaagisa okuwuliriza ng'era weegendereza. Ya mwana muwala Chosen Becky ne Victor Kamenyo ne mukyala wa Victor Kamenyo. Kantandikire ku mukyala wa Victor Kamenyo. Yevuma okugwira ddala mukwano ne Kamenyo. N'agamba mbuno Kamenyo kye yamukozesa kyali kibi nnyo nga wowulidde. Ti Kamenyo ono yalina omuze ogw'okwagalanga abakazi abakulu. Era ne mmotoka gye yasooka okutuulamu oba gye baasooka okufunanga famire yava mukazi mukulu. Nyabo yogera. Kamenyo muntu nnyo abakazi bakulu kyekyasinga n'okunzitayo. N'emmotoka gye twasooka okutuulamu yali ya mukazi nga bamuyita Grace. Kamenyo omujjukize omugambe emmotoka gye yasooka ovuga nze nja kukumenyera buli mannya ga mukazi wa Kamenyo. Manager Roger yamuleeterako n'omukazi ewange nga wendi mu maka. Banaye nze nja kwabya buli omu. Agamba ennaku zino apepeya n'Amelia Nambala. Amelia Nambala ono muyimbi. Simanyi oba muyimbi bamutegesi wa bivulu. Bagamba muyimbi. Ali awo osobola owulira ennyo erinnya lye mu bulango naye okubuuza ennyimba ze oyinza naawe obutamanyako n'olumu naye nga mukazi ali awo mugagga. Yogera nnyabo. Kirabo kya Amelia wish eya black. Okubira Kamenyo oba tomukubira ojja gimulabamu. Ayina essimu y'obusatu iPhone. Amelia yagimugulira. Na Amelia gy'ayina. Juzi Amelia yakola birthday ya mwana we mbu bamuyita Trish. Nze baby wange yabiŋŋamba. Ennaku gye yasinga okuwulira agamba kumufuula DJ na house girl wa Chosen Becky. Nyabo nnyonnyola wafuuka otya usigalo oba DJ. Oyo Kamenyo banange nga manyira. Okimanyi nakolako nga DJ wa Chosen Becky. Okunyumizanga kyali wange bannange. Nagendanga mu Gazaland downtown. Yaguliranga Becky ebiteeteeyi bye mwalabanga ebirungiko kubanga yali talina style ate nga kalina emputtu omumwa okalabira omwo mu bumpi bwako. Avayo n'agamba mu bulamu buno obw'ensi omuntu gwe yali asinze okukyawa mu bulamu oba gwe yakyawa paka olwalifa naye ng'agamba ayinza okuba yamusonyiwa ennaku zino engeri bonna gye baagwa yali Chosen Becky. Chosen Becky ye muntu kunsi kwesayagala obulamu bwange paka nali ngambye paka wendifa naye nakasonyiwa bambi ensi yakakuba ate muneneebaza Katonda bonna baagudde kati siraba natinkayanya boogerako. Agamba Chosen Becky takoma bukomi kuyimba nti bakkuza nti bankuza. Chosen Becky baamukuliza ddala ne manager gwe yavaako olyo wa Niiki yali amaze kebera ku bisoobooza ne bamukwata lubona kwe kwawukana okwo manager n'akwasa Kamenyo ne Kamenyo naye nadda mu kkebera ebisooboozo kakasiza ddala nti omwana baamukuza. Becky okujja ewaffe wakamenye ewaka. Becky yasooka wa Joseph. Joseph oyo bali bakola ebizibu ng'alina ennyumba ebusaabala. Becky webeerayo nga Guy Joseph ava wa mukazi we ng'atandika obeera ne Becky. Becky ng'ayagala musajja w'abantu. Kati lumu nga Guy alimba mukazi we mbu ali ku ssomero. Kumbe baagambye dda mukyala nti n'omusajja ali ne Becky mu nnyumba. Omukyala n'ajja n'abasanga. Bwe yabasanga n'akubira Kamenyo. N'amugamba Kamenyo saagala Becky okuva leero nga bamukanyugidde obuntu wabweru. Kati annyonnyola nti omwana muwala ono Chosen Becky yajja ewaabwe nga taliiko wadde akagoye era nga ke yalimu ke yajjiramu wabula ng'amaze ennaku nga bbiri Victor Kamenyo n'agenda aleeta akaveera ke akakiragala si byange yogera. Becky yayina baaga yayina wabula akaveera ka green olunaku lwe bamukanyuga bweru nga mulimu obugoye butono n'engatto.
Becky basooka mmuleeta nga tebanaleeta ngoye. Baali tebanapangisiza Becky nga option eriwo olwo olunaku lwennyini omukyala yamugamba Kamenyo genda ne Becky sikyamwagala wange. Kamenyo n'ajja ne Becky ewange mu maka gange genduddemu ne tumuwa ekitenge kimu Becky nga talina lugoye n'asulamu yasulamu ennaku 2. Omuwala bw'amala okubeera awo omuwala gwe mba njogerako abakyoze ni Becky mbu bw'amala okubeera awo mu nju atandika okugula olutalo ku mukyalo ono wa Victor Kamenyo amuteekako empalana afuba okulaba nga amugoba ewaka ye yeddiza amaka. Ekiseera kyatuuka Becky nga tafumba Becky nga bamugulira mu restaurant kubanga ogwasooka nze yamufumbiranga emmere ne muwa we muwanga agaano giri nga sibitegeera bulungi ate nze entalo sizisobola. Becky n'atandika okummanyiira atandika okuteekawo attitude yayagala kwogera nange kati baali bamugana yalina omwana nga yamuleka ewaabwe mu kyalo ate ng'ebiseera nakawere nnyo nga ndaba ateekawo embeera nengamba oba tanjagala lwakubanga nze embeera n'omwana nga bamugana oleeta omwana nentuuza Kamenyo ne muka Kamenyo omanyi olina oleka Becky n'aleeta omwana we mwamwagala nga bw'ali mukimanyi nakawere alina oleeta omwana we wano ne batuma Becky n'aleeta omwana we n'abeera naye ne basitabe. Kino we yalaba ng'omuwala alemeddeko baasalawo ne bamupangisiza ennyumba wabula kasita baamupangisiza Kamenyo n'atandikanga kusiiba eri ng'enazza tula oluusi n'obutadda. Mukwano nga mbeera ne Kamenyo mu nnyumba nga sanyumya n'agenda mu nnyumba ya Becky nga gyanyumiza emboozi gyasekera emboozi owanga ddaanyiisi nga bagenda ku shoni bava saa 8 ne bapaakinga ne babeera mu mmotoka mpaka ku makya. Yankola ebintu bingi n'entuuka ne mukuba n'omukubi nga simanyi kuyomba abula nkuba bukubi wakiba kyetaagisa. Omuwala ono agamba olunaku lumu Kamenyo ng'atutte kyoze ni Becky wa David Lutalo yagezaako kebera essimu ye alabire ddala kiki ekigenda mu maaso abuulirako ku bba nti bizinensi yaffe nno alabika Lutalo agitwala. Ekyo kyanyiiza nnyo kyoze ni Becky n'asalawo kati amusiguukirire ddala. Ekiseera kigendererawo Becky nga Kamenyo amukonektinga ku Lutalo. So one day Kamenyo ng'agenda ne Becky ewa Lutalo nga nkwata essimu ya Becky nga neekebejja nga woomanyi endokebera nga Becky munaaye ali mu biseera gyakabigenda ng'alina connection ne Lutalo. Nentuuza Kamenyo ne mugano Kamenyo Becky saawa yonna agenda ne munyumiza buli kimu nga woomanyi ate Kamenyo we yabizaayo Becky n'anyiiga kati n'ayagala nkakase nti ne Kamenyo sikyamulina. Agamba talabanga ku mputtu ya muntu nga kyoze ni Becky ndi mumulaba butono na bumpi naye emputtu nnene bulungi nnyonnyola sinze omwo okalabira omwo mu bumpi bwawe ate nga kalina emputtu. Agamba omuyimbi wakozesanga interview n'agamba nina kino tuukirayo ddala okakase nti alina ye agamba abayimbi tebalina kye balina simanyi oba maama oyogeza bukyayi naye. Abayimbi bwe bakolanga interview mugendenga yakutwalengayo okakasa omuyimbi kyayogera they have nothing buli kintu kyekyagamba emmotoka gyagamba ye akutwala kyatayinza kwerabira mbu ye yali talina budde buyombanga nakyoze ni Becky we yanyiiganga nga n'okkuba akuba. Yankola ebintu bingi n'entuuka ne mukuba n'omukubi nga simanyi kuyomba abula nkuba bukubi wakiba kyetaagisa. Sita baamukubanga agamba yatuuka n'alemererwa era n'ayawukana ne Kamenyo. Oyagala omuyimbi osuubira buli kimu nze tebaakanyendako mukwano tebatwenzeeko n'abakazi abakulu oyo Kamenyo muntu nnyo abakazi bakulu kyekyasinga n'okunzigyayo. Kati kano akasembayo Kamenyo annyonnyola agamba owaaye interview zirefulumye naye ntaasa nze nabagamba Final Channel tulina engeri gye tufunamu amawulire gaffe kati nga yeegayirira ku bannamawulire bange eyampadde story eno nga mugamba owaaye ebintu olabiko bifunye naye toteekayo nja kutereeza embeera nja kubeerawo ne kyenkolawo. Kyali waggulumuuko naye nga bijja kuleeta ebibi bingi ye aba tannakiraba withdrawing esoko gyeyo muganda wange tolabisa tokisaayo muganda wange soko ino kiteeka mu program yamba yakola kyonna naye toteekayo kamugamba withdrawing oyogeddeko naye transooke mukubireko naye toteekayo muganda wange tonvaamu. Okusalawo kuli gy'oli gwe simanyi ky'otegedde mu story eno oba ani gw'osalidde omusango. But for now, it is the Final Channel, Zanera alongside SPV Graphics and of course AFCloud app yafeyo gye ngamba nti giteeke ku simu obe ng'osobola ofuna amawulire ag'enjawulo oba updates ez'enjawulo. For now, we are out.